The best tune records. Mbanirizaako mu episode yaffe ey'okutaano abajjukira episode yaffe ey'okuna twasemba Fred w'Ennanga ali mu nteekateeka eziggulawo essomero eriyigiriza amawulire naye ne wabaawo ebyatuukawo nga bwe tugenda olaba mu episode yaffe eno ey'okutaano era etandise bw'eti. Olunaku olw'Essande ng'okusaba kuwedde, Fred w'Ennanga yasaba ayogereko eri abantu era n'abagamba olw'okubiri lwa wiiki eno gye tutandika kuggulawo essomero erisomesa ebyamawulire ssaako ebiweerezebwa ku mpewo. Omugenyi omukulu ye Mwami Kawadwa Benoni akulira ebyenjigiriza bya waggulu. Kati nsaba tubeewo. Abantu baasanyuka era bamusuubiza okubaawo. Amawulire gaasaasaana nga Fred w'Ennanga wagenda okuggulawo essomero ly'amawulire, wabula waliwo gwe gataasanyusa. Ani era lwaki? Wuliriza bulungi. Kaakati ekyalo Nkooye kyali kisangibwa mu disitulikiti Nguta nga kiriraanyiganye n'ekyalo Hozi. Eno yeewali essomero ly'amawulire ssaako n'ebyemikono eriyitibwa Hozi School of Media and Vocational Studies nga nnyiniryo era alikulira ye Mwami Nfuufu Solomoni, mwana wa Mwami Kifeesi, pulezidenti w'eggwanga ly'Ezzito. Kaakati Mwami Nfuufu we yawulira nti waliwo essomero ly'amawulire erigenda okuggulawo, yatuma abamunoonyeze Fred w'Ennanga bongeremu. Wabula we twogerera bino, Fred yali yafunayo enju gy'apangisa ku kyalo naye nga n'eyiye ebulako katono okuggwa. Ku lunaku lw'Emmande essaawa nga 2 ez'okumakya, Fred abeera yakafuluma studio okusoma amawulire ne wabaawo emmotoka 3 ezaatuuka ne muvamu abasirikale 2 mu buli mmotoka. Fred teyabifaako ng'ayingira ofiisi ye. Bano baategeeza omuwala ayaniriza abagenyi oba receptionist nti basaba kwogerako ne maneja yo era omuwala n'abatwala paka ewa Mwami Kasirye. Bano yabeekanga wabula ne bamutegeeza tebalina buzibu. Ono ne bamuwa ebbaasa bw'evudde wa Mwami Nfuufu Solomoni era n'abagamba mwebale musanze nnenako waga nja kugiyisaamu amaaso nga omusirikale omu n'amugamba Mwami Kasirye omukulu yatugambye osome ebbaluwa nga weetuli okole kyegamba. Mwami Kasirye n'abagamba mufulume ofiisi yange, Mwami Nfuufu nja kumukubirako. Bano baalaba maneja akalubye ne beekuba obwama era omu n'aggyayo essimu abeeko gw'akubira. Yakubira ani? Bakayita ennanga ya Fred, wise but wasted. Tusisinkane mu episode ey'omukaaga. Nze Mutindo the writer. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.